Katoka tulabe omwana ono Babarita. Yakistano tonna tubuli oba akwise kumbaga. Kumbaga yani. Ate okukyala sikwa lwakutala. Pastor Bujingo bayo ogenda kubingambako. Katoka tulabe Babarita tukome. Bekutakawo. Brisk. Nengamba ngendi start. Brisk. Juice. Agenda kuyamba nganze. Agenda kuyamba abavubuka my fellow youth. Basobola okukola mu brisk. Katinga abalime enanasi, best job. Jinga, best job. Tea, fix everything. So, nengamba katikewo kiki. Nyongereko my career. Sobola okubeera nga nfuna ssente. Nga nyamba abantu. Ate nga naffe toyambanga ffe. Yeah, Eddie. Sobe neko. You're right. Sesabat is a very big influencer. Omukulu Alan Cruz is a very big influencer. Brisk as a company felt it necessary to add them onto the team. Okulabanga we make this dream a reality. Elia abantu bonna bakitukiko. So emirimu gitandise olwo. Balunja batali ku program roundabout tubebaza nnyo era nga ntumira Kofik ku kamera abeeranga ko ebintu byabikolanga emboozi ya Babarita tugirabye actually nengamba abayimbi abasinze bazze bakola businesses ez'enjawulo tusuubira Bruno kantandikire ku gwe muyimbi ogere ku bayimbi bano osuubira Corona ono akoze impact eti okubanga abayimbi bano bavuddeyo ne ideas zino bulijjo ziriwa. Musicians always have had ideas. Lwakubanga Corona was like a blessing to some musicians. Mulimu aba re-strategizing in the Corona period. Abayimbi ba Uganda ne bayiga ekintu kya media, YouTube. You saw that the others who invest like we were there many industry filimu baina saying bula abavubi baina saying yabwe eriete yabavubi tozirya amavubi ozikwatawo okolocha ozirya kivubi mubanye ekyera wezi enyanja tekalira nchaja kuddayo. That's what was in our industry. There is something actually oinacho kuonyeko that I want to discuss. Liam Voice actually mbaddeko ku Chachanchanda I asked it. Liam Voice unknown that kind of music ainengeri ja dominating kinasigala ngendo ngo bagitadde oba covid ne wada abantu chance to listen to music babadde calm but tunaddayo mu ndongo will that style still take charge? Will, because there was katikatwalo app empye driving a music bagita TikTok. Luli Snapchat ibadde ngetwala music. Na ate Snapchat yaba amdemu yayo. Yabaze bali ku Snapchat. TikTok eri mixed. TikTok ejja kuletera olwimbo lirisiro ejja kuletera kati actually TikTok eyitiddemu abasente nina bonna njagala mukazi gwe nkolaki kati ekiriwo music akulanga bwolaba ekyoto bw'okola ekyoto wano n'oteekamu obuti obukalu n'enku n'oteekako n'okoleeza ne kyaka. That's not